Mukama waffe yeebazibwe. Tukomyewo n'enjiri yaffe tumaze okubayigiriza ab'okuteeka mulimu gwa Katonda wadde ebyandika bingi tukodde bitonotono. Oyige okuteeka mulimu kubanga gukwata ku nsi yonna. Bayigize engeri gye tunaawonamu ebintu eby'enjawulo. Nga mbadde obujulizi twakola ku COVID oyo nga Mukama amutulaze. Ne tugamba Mukama ajja kubassa. Naye bwe tuwulira amawulire ago amalungi nga oli atandise okuwaayo ssente tumanya nti Katonda agenda amukakkanya. N'ebyo tunaayimirira tujja kuwonyezebwa nga tukolera wamu. Kubanga bwe tusabira COVID naawe obawonye, n'abaana abo bawonye, ne mukyala abo bawonye, ebintu bingi mubirabe nga tubisabirako nga naye Mukama atukolera ebyekisa. Ndi kati kumuweereza ntandikidde ku nze essimu yange ebeerako bw'obanga Mukama yakuteekako omugugu okuyimirira nange mu by'ensimbi. Byonna ebyetaagisa kugula masuuti, buli ky'onoowulira kyonna oba mmotoka oba nnyumba oba ttaka oba nte nnyo ku mata kati bwe budde kubanga Pawulo yagamba nti nno omulimi asooka n'afuna ku bibala. Kati ntandise ne Bafiripi essula ya 3 owulire nga n'omuweereza naye bamuteekamu kiyinza okuba gwe Mukama kyakutaddeko oba sinzi oba omulala yenna gw'owulira. Bafiripi 3 onyirwa 10. Pawulo ono yalina ebigambo yayogera manya Bafiripi 3 onyirwa 10. Munsonyiweko Bafiripi 4. Njagala kusoma bitonotono olunyira 10 yinza okutwala ebigambo bingi naye leka ndusome. Oyokuna. Nsanyukidde nnyo mu Mukama waffe kubanga kaakano kimujje musibuka okulowooza ebyange. Naye okulowooza mwakirowooza nga ne temwali na bbanga, sikugamba nti njogera olw'okwetaaga kubanga nayiga bwe mbeera mu mbeera yonna obutabaako kye neetaaga. Manyi okwetoowaza, manyi bwe kiba okuba n'ebintu ebingi mu buli kigambo. N'ebigambo byonna nayiga ekyama ekiri mu kukuta ne mu kulumwa enjala n'okuba n'ebingi n'okuba n'obwetaavu. Nyiiziza byonna Mwoyo ampa amaanyi, ne mwakola bulungi okussa ekimu n'ebibonyobonyo byange. Era mmwe Abafiripi mumanyi nga mu kusooka kw'enjiri bwe najja mu Makedoni siwali ekkanisa eyassa ekimu ne mu kigambo ky'okugaba kw'okuweebwa wabula mwe mwekka. Pawulo atuuka mu kkanisa ez'enjawulo ey'Efiripi n'eyimirira naye kubanga yali atumiddwa omulimu omunene. Omunene ogw'okubulira enjiri y'abamawanga kuba yali abulya abamawanga. Nga n'abalala bababulya kuba ateeseteesa abantu. Kaakati bwe yabuliranga enjiri eno ne bagamba omusajja ono engeri gy'abonaabona okutegeka enjiri eno, okunoonyereza, okuzuula Mukama ki kyamugamba, okusiiba, okusaba, ajja ebyama bino byonna byali byetukisiddwa nakyo kiba kisa kya njawulo. Kati kitegeeza abeera abonaabona. Buli tubeera mulimu guno naddala nga Katonda yakutuma nga tolina kyeyitize eri abasumba be bayita nakyeyitize. Abo bo babeera ku birala. Bano be twabannyonnyola abamu ne tubagamba nti abasumba tulimu ebika naye ng'abamu babeera basoma Bible School, yannyonnyola biri bya Bible School ng'ebintu tabitegeera, ye yeekolera byasanze. Neebaye bambega ba gavumenti nabo babeerawo ne ssente gavumenti ebawa. Neebeerayo ne bano ababbi ababbira mu byawandiikibwa, neebeerayo n'abasamize nabo bonna bali mu basumba. Oluusi bannaffe nga yali musumba bambi n'agwa nasesetuka. Ate neebeerayo ne Katonda baayise nga bali ku mulimu. Nga waye ali ku mulimu, kati oyo bw'abanga akubuulira enjiri y'amazima ng'eno gye tubuulira. Bayita kusalira nti leeta ebbaasa y'akakadde 10. Akubuulira amazima nti enjiri eva ku ntobo ensigo eva ku ntobo ya mutima gwo. Mutobo gwokkiriza kuyimirira nange, kakati kye kiseera gw'okuyimirira nange okukola omulimu guno kubanga gutubonyaabonya nnyo okusaba, okusiiba, okuguteekateeka. Kati oluusi n'atugamba muyimirire ku lw'eggwanga, muyimirire ku lw'ensi nga bagamba tuyimirira ku lwa COVID, tulabe ekyokukola COVID eyo tumuzikirize, tuyimirire ku kino kibadde kijja. Ng'ennaku ezo nabaga nti waliwo obutabangako abantu badde bategeka ne tuyimirire okusaba n'okusiiba. Gwe mulimu munene okuyimirira okubuuza Mukama ebyokkola bitwale mu booluganda bibannyonnyole mu biteeketeeke. Teze emirimu emirala oba bagiteeka wansi. Ojje ku bannaffe Katonda baaleka abamu nga bakola n'Abakristaayo abamu. N'emirimu egimu Katonda agituggirako ddala. Nze bw'oba oyagala okumanya obujulizi nali musajja mukozi nnyo era tonzannyirako mu kukola wampadde emirimu. Nakolako eBuzibwera bw'ogenda mu Luweero eri ekyalo kye bayita Buzibwera eyo yali essomero. Twasanga essomero eyo nga loole eyo terina n'akawunti nga ne ssente bazibba n'emipiira terina. Ne tutandika ogyewolera ssente wali omuganda nge Lubega Levirandi wa Church of Uganda ye Samwiri. Tugyewolera ssente nga ffe tuzeewolera nga n'ezimu tasobola zeewola. Ne bampa emmotoka eyo ne ngikola ne ntandika ogiddaabiriza emmotoka n'ezimba n'ebizimbe n'ekola omulimu. Naye Katonda n'anzigyayo n'ankomyawo nga n'omulimu gwagala nkole. Ne ntandika okulima, ne ntandika okulunda. Bw'obuuzigenda emikono mu kirowooza oyinza okubuuza. Suma Mwanguzi yali alunda yali alima. Naye Mukama n'ampa ekirooto nga gamba ggalawo edduuka lye ery'obulimi. Nabuuza Mukama nange nti Mukama tayagala ebyo. Ebintu byonna bye nali nkola n'abitta ng'ayagala nnoonye nnyo munoonye. Mbikulirwe enjiri eno ekkanisa yabulira wa ekomawo etya mu kisa kyayo.
yeekomawo na nkola ki mu mulembe gwe bagitegera gwa muti gwa bulamu. Ekyo no kitwala obudde okusiiba n'okusaba n'okulekereza n'amaka go geerekereza n'abantu bona abaana bo. Naye Mukama bwali omulamu atuwadde ekisa. Kyevudde gamba nti osobola ngenda mu lunyonyi oluddako olunyiri lwa 16. Kuba ne Sesalonika mwaweereza omulundi gumu gwokubiri ewaawo okwetaaga kwange. Sikugamba nti nnoonya ekirabo ne nnoonya ebyeyongera ku muwendo gwammwe. Nene ebintu binanze kusensukiriza bwe namala okweba Pafuladito ebyava gye muli evumba eriwunya obulungi saddaaka ekkirizibwa esiimibwa Katonda. Ebyo byonna byowaayo ng'owadde omuweereza ne bw'ataabenze. Bayibuli egita saddaaka ekkirizibwa mu maaso ga Katonda. Katolaba nga ali ku mulimu agufunvubiddeko ali ku mulimu ogw'amazima. Mukama n'akuteekako obuvunaanyizibwa okuyimira naye oba byakulya oba ntambula oba kiki. Manya Katonda yeefuuse saddaaka mu maaso ga Katonda ng'agikkiriza. Nammwe abanaategeera omulimu guno mugamba tujja kuyimirira n'omusajja oyo ntambula ng'emmotoka nange njeetaaga ate sijja kugigula ate era mujja gigula kuba Katonda yagwa omulimu gyammwe nze sigenda kuyingira mu byagula mmotoka sigenda mu ziboodi sigenda ludda wa egyo mirimu gwe Katonda gwataddeko omugugu gwe kyavudde akuteeka ku TV eno owulirize nga waliwo ebyesiba emirimu gyo waliwo ebiganye nga Katonda yagala kuwa omukisa kampuni ye tetambula bulungi oba oletuusa mamotoka emirimu bitandise okugaana ma bizinensi yo agenda ogula emmotoka ezimu muli nazo mu mayumba musirise nazo agaba emmotoka eyo ekyagikwamya awo ya musumba oyo kakati bwe budde bwayo ettaka eryo ekyalibeerezisaawo ya musumba oyo ente ezo za musumba oyo banaabalala kakati Katonda eyo saddaaka agenda gisiima nange ntandika okukola emirimu nga nnywa ku mata ntandika okukola emirimu nga ntambula ntudde ntandika okukola emirimu nga gwe wali wangulira amasuuti g'ogenda n'ogatumya mu France n'ogaleeta engatto ezo n'ozireeta ezo nanze kubuulira njiri ya mazima nga sikubye sikulimbye leeta n'obukadde 10 kusabira omukisa gwe mukisa omunene okwata na mutima gwo noga musumba nja mugulira amasuuti musumba nja musasulira amazzi abaana beze ngendo sasula school fees waliwo omukisa gwe nina nga waliwo ebyagaana ne bona okola otya tojja bisumulula kano baba kusindika gyendi oba omusumba oja kusindika nga ne bona okola otya ebyo tojja bituukako bijja gaana okusina byawandiikibwa nzija nabyo oli ya Paulo bwasaba olunyiri n'olw'okumwenda Katonda wange anaatukiza buli kye mwetaaga n'oba obugagga bwe buli mu kitiibwa kye mu Kristo Yesu. Mona asaba Katonda we ebyagaana Katonda abituukirize. Ngenda kulaga abasajja abantu abaategeera Katonda mu mulembe egimu ne bayimirira n'abaweereza ng'ebintu ebimu biganye bibadde biremye. Ono omuweereza n'asaba osabisaala Katonda n'awulira. Tandise n'omusajja bamuyita Eriya. Sajja ono Eriya kano yamuteekateeka n'amuteeka bwe yamutegeka n'asooka abaako gy'amukumira mu kasiko ng'alangiridde enjala ebere ku nsi. Kati Katonda n'ayagala okusumulula ensi. Naye nga bw'anaaba ayagala okusumulula ensi ate alina kuyimusa Eriya ave mu mbeera gy'abaddemu kubanga Eriya ali mu nsiko nga n'omulevu gumuliko. Kati n'amusindika ewa nnamwandu nga Katonda yayogedde naye. Ayinza okuba Katonda yayogera dda naawe nga bwe kiseera olaba enjiri anagamba nti omusajja ogwenkulaga oyo gwe njagala otandike okukola ku bibye nga gojja kukola ne ku visa yange passport ogenda okubulira enjiri ebweru. Ebyo byonna gojja bisasulira kati nkuteekateeka wuliza olunyiri luno olw'omunaana Bassekabaka essula 17 ekitabo bisooka. Kigambo kya Mukama ne kibujja nakyogera nti golokoka ogende Zeverasi ekya Sidoni obeere eyo laba ndagidde nnamwandu ali eyo okukuliisanga. Kano ayinza okuba yakulagiranga dda mu mutima gwo okubaako kyonkolera tokakanyiza mutima gwo va ku abo abakulimbalimba tya musumba waffe w'amaanyi gwoba otwala ssente maanyi ki alina maanyi ki gakugamba ojja genda ne mu luminati ng'oluza musumba w'amaanyi akolakola katemba asuula abantu akola bina akola biri oyo katemba muveemu dda ku njiri y'amazima. Katonda bw'aba yakulagira waliwo baŋŋamba nti yabagamba dda gonda bugonzi okole ono Katonda yamulagira nti ndagidde nnamwandu agenda akuliise. Awo n'agolokoka n'agenda Zeverasi yatuuka wankaaki w'ekibuga omukazi nnamwandu ng'ali yalonda enku n'amuyita n'ayogera nti nkwegayiridde nkimire otuzzi mu kibya. N'agenda n'agakima n'amuyita nkwegayiridde ndeetera akamere mu mukono gwo. N'ayogera nti nga Mukama Katonda bw'ali omulamu sina mugaati wabula olutalo mu pipa n'otufuta mu kasumbi era abansenye enku 2 tuyingire twefumbire emmere n'omwana wange tufe. Eriya n'amugamba nti totya genda okolenga bw'oyogedde n'essooka onfumbire akagaati okaleete gyendi oluvannyuma weefumbire wekka n'omwana wo kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti epipa ey'obutta teekendere so n'akasumbi k'amafuta tekaliggwamu okutuusa olunaku Mukama lw'alitonyesa enkuba ku nsi.
emirimu gyo nga gitandise okugootana kuba mukama nti waliwo emirimu egyagootana egimu naye nga nagitaddemu omukono ayagala abantu bayimirire nange atandika obbawo omukisa. Ono yali alowooza nti agenda kufa musajja gwe mukyala gwe tojja kuggwaawo wadde embeera ekuzinzeeko. Waliwo Katonda kyakutegekeddewo ekkubo ng'esaala nze nja okugisaba. Ono amuwa n'amateeka tisooka ongoyere olete mala okulya. Yogera nate ekyo kirabo kibeera kya bunnabbi abatakimanyi bwe kikola. Ebirabo bino byawukana. Ekirabo ky'obunnabbi nga kinaakusumula oluusi kisooka kulya bibyo. Amuga sooka ongoyere wano mala okulya. Ate mala okulya nzikute ndyoke nkusabira omukisa. Bwe yamala okulya kamere kano n'asaba omukisa epipa n'etandika okujjula n'ezimbulukuka. Waliwo ebintu nga Katonda n'abantu bakutegekedde okwegattako bizinesi esituke naye egaanye ne bakubira amasimu tebakuddamu. Ne bagamba okuwa sente tebakkiriza. Bwogenda bakusayiningire bakutereka omukono tebakkiriza. Waliwo ensonga ekusibe bw'oba ompuliriza. Bwe koona okwata ku ssente zo nga mukama gwe bw'agamba n'ogamba kasuke ntwaleko omusajja ono ansabire. Ojja kukola buli muntu yagaana nga kuteerako omukono. Oba yagaana ku ttaka, oba yagaana ku kwewola, oba yagaana ku bigenda mu maaso buli kyetaagisa, ojja kulaba nga ateekako omukono gwampuliriza. Oba kano yagambye nti waliwo abantu be nateekateeka edda ne bwe mbagamba ate ne basiriikirira ate ne beesisigiriza. Waba abawa amagezi ababalemesa nti oyo musajja tetumumanyi waliwo nakino kankireete. Nnaku lumu waliwo abantu bamu Katonda yali agenda okukozesa. Ne bayo omuntu omu n'abaga nti omusajja oyo akatandika tetumumanyi nnyo. Omukisa gw'abagendako era enjiri nkyagibuulira. Ate n'abalala mukama agenda baleeta. Bano mu Uganda munaagaana abazungu ye bali bajja baleeta. Abakyayina bajja baleeta. Babatwaleko omukisa gwammwe bassebo ne bannyabo. Kati gwampuliriza vva ku bakuwa amagezi. Kati okyulira mu mutima gwo nga kibadde mu mutima gwo kyakutuulamu dda. Ti naalikoze n'omusajja ono ne mugulira amasuuti. Naalikoze n'omusajja ono nga nze mugulira engatto nze mperera abaana be. Ogwo omukisa ojja gusanga nga ngulina guli mu ngalo zange Katonda yagumpa. N'aguleetera nti ogwo buwanguzi. Kukwasizza bw'ogenda okusumulula. Ne bwe banaakola batya ne bagaana bajja kusigala nga basibe. Naye nga n'omusumba omulala mukama aba mukugambye nga yakugambidde ddala tekirimu sitaani kubanga yaba alina ekisumuluzo kyo. Ngenda mu maaso ndi ku musajja omulala Erisa. Wampuliriza emirimu ebintu bye byagaana Bassekabaka Kitabo kya 2 sula ya 4 ndi ku Erisa. Ndino ku bannabbi kati ate ndeesemu amawulire ag'obunnabbi wano. Kirabo ky'obunnabbi kankikusomese gwe atakimanyi. Era bwe ntukanga weri ne nkugamba waliwo omusajja omu n'agenda ne mugamba nga atuna amapaapaali tegagenda ne mugamba nedda. Sente zino oziraba nzirina. Naye gwe mpa buwe epaapaali yenno lyalinga lya 10 n'agaana. Nga naye n'emitwalo 2 njirina nsobola okugula epaapaali. Naye ng'omwe yaŋŋamba nti oyo senga akuwa epaapaali eryo n'osabira bizinesi eyegenda kusumulukuka. Ate waliwo abamu babakikozeeko ne bakiraba. Naye ne mugamba epaapaali ne muga sente nzirina ne mukama ŋŋambe mpeera epaapaali gwe abamu lyolaba oba ttono oba ddene ngende nkusabire ogenda kusumululwa. Kati amafuta g'abannabbi go gakola bwe gatyo bwe kiba nga kirabo kye kikulu okusobola obunnabbi. Bwe kiba kya busomesa n'osumululwa. Bwe kiba kijjidde mu njiri akubuulira oluusi n'akusabira. Naye wano oluusi eky'obunnabbi agati sooka okola otya. Kyolaba ne Yesu yatuuka n'agamba abayigiza mulinawo ak'okulya bannange. Tyamukaleete wano. Yesu yennyini nga yagamba timunawo ekyokulira ku manda. Mu Bassekabaka Ekitabo kya 2 sula ya 4 njiba 8. Olwatuuka lumu Erisa n'ayita n'agenda e Sunemu. Yaliwo omukazi omukulu n'amwaliza okulya ku mmere. Olwatuuka buli lwe yayitangawo n'akyamira omwo okulya ku mmere. N'agamba bba nti laba nno ntegedde ng'ono omusajja wa Katonda mutukuvu Katonda atuyitako buli kiseera. Nkwegayirire tumukolere ku kisenge tumuteereyo ekitanda emmeeza n'entebe n'ettabaaza. Lunaatuuka nga banajjanga gye tuli anakyamiranga omwo. Olwatuuka olunaku lwali lumu n'ajja n'akyamira mu nnyumba omwo. N'agamba Gekazi omuddu we nti omukazi ono yita omusunamu ono. Bwe yamuyita n'amira mu maaso ge. N'amugamba nti mugambe nno nti laba watujjanjaba okujjanjaba okwenkanawo kiki ekinaakukolerwa. Oyagala okwogera eri kabaka eri omukulu w'eggye. N'addamu nti ntula mu bantu bange nze. Amafuta ge tulina bassebo ne bannyabo nga Katonda akutaddeko ekisa n'otegeera. Waliwo n'ekyagaana nga nze nsaba busaba essaala n'eyitawo. Ne ŋŋamba nti mukama oyo okusinziira bwanzijanjabye oba batazaala genda azaalirewo. Olubuto ne lujja ng'ekyo Katonda yakirekera nze. Ne bw'olisaba essaala mmeka ne bw'olisiiba ne bw'olibuna abasumba bameka ne bw'oligenda mu basawo bameka ne bakebera olubuto nga tolizaala. Agamba oyo ku bugagga bw'alina bw'anajjanjaba muwanguzi ajja musabira essaala ng'emusumulula. Oyo ku bugagga bw'alina bw'anajjanjaba muwanguzi ajja musabira essaala abaana be nga abantu balina magezi nga bafuna abatafumbirwa nga bafumbirwa. Ng'ekyo Katonda yakitegeka ekyenkwasa. Njogera oyo Katonda gw'agamba okukola nange. Njogera n'oyo Katonda gw'agamba okukola n'omusumba oyo gw'owulira nga ali ku njiri y'amazima oba ali mu mulembe guno oba New Eden gw'oyagala okukola naye
naye nga gwe okiwulidde si kyakukaka sigenda kujjawo bassebo ne bannyabo nga tatandagidde bwandandagira nja kujja nkugambe bwana batandagidde kati yandagidde nkubuulire wano kubanga abantu bangi bawulira naye nga balina bizinesi esibye ebintu bimwe bwabikola ebigootaana bwagula emmotoka eno bwefa bwakola faamu eno bwe bamubba Katonda amugamba lwaki wuliriza TV eyo olwaleero byalwanyisa okutwala ekifo ky'obukulembeze bigootana bugootaanyi alwana nabyo bulwanyi amugamba wuliriza TV eyo wuliriza Irisa bwagamba omukazi tumukolere ki abuuza omuddu we n'amuddamu olw'15 nayogera nti muyite n'amuyita mu mulyango olw'14 nayogera nti kale kinaaba kimukolerwa ki Gekazi n'amugamba nti talina mwana gwa bulenzi nebba mukadde nayogera nti muyite yamuyita n'amirira mu mulyango nayogera nti ekiseera bwe kidda ebiro bwe biridda oli wambaatira omwana wa bulenzi nayogera nti nedda mukama wange musajja wa Katonda tolimba muzaanawo omukazi n'alubuto n'azaala omwana wa bulenzi eseera ebiro bwe byadda ng'Erisa bwe yamugamba ono omusajja we yali akaddiye nga n'ebyokuzaala babyerabidde tebalina na musika omukazi yasaba dda byagaana omwami yasaba dda byagaana babivaako ne bagamba ebyo tubiveeko ebyokuzaala bwe tunaafunayo abantu betukuzizza oba baana babaganda babe banatusikira ne batera ebyobugagga ekyo nno kiruma nnyo omuntu atazadde ku mwana naye ng'akoze ebintu bye ampuliriza waliwo Mukama kyagamba mutima gwo ng'agamba enjiri eno giwulidde okumala ebiro n'ebiseera zaŋŋamba kukubeera gwa njiri nakumpa amafuta ga kusaba nakusumulula abo abalemeddwa gwe kononkubira essimu tinze musuma Mukama nze gwagamba nalema okuzaala abaana bange babadde balemeddwa okusoma ebirwadde byalemera mu nnyumba yange naye nawulidde nga Mukama ŋŋamba nnyimire naawe tandika okukola omulimu oba tukole kino oba ngule emmotoka oba nkole kino oba nkuwa ennyumba abagwe ekyo Mukama kyonna kyanaakugamba oba tokoze yalina akasambo abantu akyabalina bassebo ne bannyabo tuvola banze bwe mbampeereza Katonda n'abantu beetendeka mbakuutira nti teweekuluntazanga teweeteekanga mulunkulu Katonda alina abantu tebamuggwako yanze bwe mbampeereza netowaza nnyo mu maaso ga Katonda kyantuma kyenjogera kyantuma kyenkola kubanga ayinza okuleetayo munaga nti mwanguzi atandise okuleeta amalala kati bassebo ne bannyabo ebugagga tebikufuula ow'amalala bayinza okukomekeza nga tokyabulina oyinza okukomekeza nga embeera ekunywezezza waliwo embeera ekunywezezza baŋŋambe njogereko naawe owulire Mukama yakugamba dda okuwaayo okumpa ennyumba oba maka oba kugula mmotoka kubanga nti waliwo abajja obbikola gukola omulimu gwange bw'onoogaana abacyayina we bali bw'onoogaana abazungu nabo gye bali bw'onoogaana Abamerika abantu banjawulo Katonda ajja baleeta gwe bw'ogaana ali wano mu Buganda mwankole gye bali bw'onoogaana erimu engulumu mwakyoli nayo gye bali bo bajja kusituka bagambe nti enjiri tugiwulidde omukisa bagukuggyeko gwe abadde wano mu Central abadde asiba ku TV ng'owuliriza bo bagutwale bassebo ne bannyabo ebiseera ebisinga abantu bafiira nnyo omukisa Yesu yawuliranga enjiri ne baga nti omusajja nayogedde enjiri ne tumulaba mwana wa Yusufu mwana wa mubazi wali baavu nnyo ne baseka ne bakudaala naye ng'enjiri bagiwulidde ey'amazima koze omukisa gubagendako omusajja amala kufa na kuzuukira ne bagamba nti bannange abadde musajja wa Katonda naye ng'ababuliranga enjiri ne baga nti mutabani waago nti tumumanyi akulidde wano ne wano tumanyi twakulira waliwo abamanyi nakulira mu kirowooza n'amaka bamanyi we nakulira Yesu yeebazibwe ebyo by'okumanya biveeko kati ndi muntu mulala nnyo ndi muweereza Katonda yannyamba naawe ajja kukuyamba ng'owulidde oba oliyo mu kirowooza gye nava olina butagi nava nga Katonda gwayagala okukozesa bw'oba gwe toyagala kukola ab'e Kampala bawulira ab'Ejjinja bawulira ab'e Makindye bawulira ab'e Salaama bawulira TV eno agiwulira tegeezaako munno ayagala okukola yajja kutwala omukisa ebibye bisumululwe nambe waliwo omuntu ng'ebintu bwe byasiba oba mukyalo ba mwami naye nga ne woogenze wa musumba bwe byagaana agambe tebiriyo tebijja kukola nakino kankinyonyola abantu bamanyi okutusesa najja n'omusabira Katonda ettaka lye liganye Mukama n'amugamba ajjaku ekimu eky'ekkumi nanga nkitwalira musumba wange nedda oli byagaana awo tewali mafuta go ye akolako ebibye togenda kiruddu ne bakujjanjayo kiruddu ate ne nozitwala mulago oba nozitwala kawempe obaako omutwe ekikyamu ku mutwe gwo kankiddemu bw'oba tolina ekikyamu ku mutwe tebakujjanjala kiruddu ate sente nozitwala kawempe wadde eddwaliro lya gavumenti oba nozitwala mulago era zeetaagisa we ziba zeetaagisa ozisasulira awo wadde bulijjo bakujjanjabira mulago kanda bw'akundeetera n'agamba we mulese emikono gye eri byagaana n'ekimu eky'ekkumi akiwaawo ojja kusumulukuka bw'oba oyagalayo siraani ogira obeerayo wa musumbawo gwe kati okiwulira eyo byagaana ng'ate Katonda akugguliddewo ekkubo eppya kitegeeza nti ebyoli yabikomya bassebo ne bannyabo bw'ebaayo kye naakusumulamu oba ttaka ly'okulitunda oleete ssente zimu eky'ekkumi ekyo kisumulule wano bw'onooba oyagala okuddayo wa musumbawo nazo zireete wano kubanga awo wakusumuludde awo noyogera n'abantu bategeera nabayivu
atali muyivu yajja kuga nti nze musumba wange naye nga kiri kyagaana kyevudde nkuwa kyokulabirako tigenda emulago bakusindika ekiruddu bakujjanja baga nti weetagayo 2,000 ate gozitwala emulago bajjaga nti omutwe guliko ekikyamu mukama bankumira bampera omukisa babitegedde mu linnya lya mukama waffe Yesu sijja bagamba nga bujingo ti abaafunye amagezi naye ababitegedde mukama bankumire